Nga Uganda yeteekateekera okukuza olunaku lw'abakyala olugenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2016 Ssabbiiti ejja e Mukono, Minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookerwako Dr. Joyce Muriku Kaduchu mwennyamivu olw'omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanyu okweyongera wamu n'abaana abafa nga tebannaweza myaka 5. Minisita agamba nti ku bakyala emitwalo 10 abakyala 343 be bafiira mu ssanya ate nga ku baana 100 abaana 45 be bafa nga tebannaweza myaka 5. Minisita agamba kino kiva ku bawala abafuna embuto nga tebanneetuuka so nga ate emibiri gyabwe giba teginnakula kuwanirira mbuto. Every 4 girls, 1 is either pregnant or she is a mother. Adolescent girls are more likely to suffer complications like obstructed labor because generally their bodies are not physiologically mature enough to handle the high demands of pregnancy. If we are able to reduce the pregnancies in adolescents, we will have achieved a lot as a ministry. We will achieve in terms of maternal mortality reduction, in terms of newborn care. Minisita ayongeddeko nti kino kyeyongedde kuba abaana abawala tebakyasomesebwa kabi kali mu kufuna lubuto nga tonneetuuka omuli okulwala ekikulukuto nga bino bye bimu ku minisitule byegenda okulwanyisa. Wano minisita waasinzidde n'asaba abasawo bonna okuwaayo obudde awamu n'obujjanjabi obwa waggulu ennyo ku baana abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka. To offer quality healthcare services and friendly services to our adolescent girls in all the facilities. I'm also appealing to my colleagues to provide information about pregnancy complications to the young girls. I'm also appealing to our colleagues, those who are giving services in antenatal, to provide information to the adolescent pregnant, those who are pregnant, so that they are able to start attending antenatal care. Omulamwa gw'omwaka guno guli nti okugaziya empeereza y'abaana abawala abavubuka nga n'omugenyi omukulu ye muka omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.